kiba kibi omuntu okulwana ave mu mbeera embi naye ate nga waliyo alwana osigale mu mbeera embi. Webukeredde ku makyaga leero Spice Dana nga dilitinze remix yago kutego bba ku YouTube. Era kinyongedde era nenkakasa nti mwalina ekigendererwa ekitaali kirungi. Mwakwata oluyimba lwange famire yange kwerya nange sawa zino kwendya. Nabagamba ndi mukazi munaku sirina mama sina tata sina famire. Nembagamba mikwano jange famire yange. Abantu ne banjagala ne bakola oluyimba lwange okutegwa bba. Badije ne banjagala ba presenter TV radio nga sirina gwempadde yadde ekikumi yadde okutuukirira. Ne mukwata oluyimba lwange ne munkaka ne mulukola remix ne mugenda ku studio nga siriyo. Loja nonkubira simu tijangu tukole video. Nentula nawe ne nkugamba Loja. Sigenda kugaana kuba nzize mbakolera ebintu bingi kubwerere. Nga temuyina kye mumpa nenge gwanga limanyi muyina kye mumpa. Okay, ensonga muzuulite bulungi nnyo oyo bamuyita Chumi the Mostive Uncle. Chumi the Mostive Uncle vuddeyo olunaku lukeeredde olunaku olwaleero bakola oluyimba baluyise gwokutegwa gobba original lwasooka kolebwa Chumi oyo ayogedde agwe musoso okuwulira kyayogedde kituufu. Spice Dana olunaku olwaleero ebukeeredde yajjeeyo video y'oluyimba olwo lwe bakola kolabo gye bakola ne Uncle Chumi. Waddewo ebigambo emabega kwawo nga bali mu kusika omuguwa mu mbeera eyo. Chumi ndowooza n'aseerera mu bigambo byayogera. Yayogeramu ku bikuba nange nabiwulirako gye buvudde kwawo. Ndowooza Spice Dana yafunye obusungu bungi n'agamba ekimala sigenda kubeera mu mbeera eyo. Tuli ku Celebrity Track ne ku Rock FM abatuliza ku www.rockfmug.com oba genda ku app ya mobile oba tulya bulungi nnyo oba downloading app ya Rock FM oba tufuna bulungi nnyo. Mu studio nako olwaleero ndine musajja mukulu Sula Flexible anegasseeko omusajja ono obusungu abadde na bungi agamba atya nti Chumi yayogera atya bw'atyo mu bigambo ebyo. So Sula muyina wano. Sula soko buze kuba tulaba. Muli mutya abatulaba ku Celebrity Track Extra ko sane ku Rock FM. Amanya nze Sula Flexible mwe banyo kubanga ate mutwega seko lunako olwaleero. Sula Flexible wojidde utandikidde olabye Chumi bali mu control mujja kusaba nga banteera ebifana ebya ka video yako Chumi nga ayogera naye nga fe tuogere ne mabega. Okay, Chumi nga ayogera agamba nti Spice Dana ne manager we beeyisa bubi bakwata oluyimba lwe bakola olwa gwokutegwa ba remix ne bamugamba baluddemu nti ye mu kubigambo ye agamba yali teyagalidde era mukwogera nnyo ebigambo bya zayogere emotoka yafate bamuyambye sente ebikoze bitya tetumanyi kino kitegeeza Kisula Flexible. Ekisooka oba okusooka kwa byonna era nali wano wiiki ndooza nga 2 nenkugamba nti eno kolabo yali teyeetaagisa. Eno kolabo bayagadde kusalako Chumi mutwe. Okitegere kisookera ddala oluyimba lwa Chumi lwali lwatambula dda nga lwamukolera nga teyeetaagisa dukola kolabo. Abayimbi nabagamba buli okola oluyimba buli okolaboratinga n'oluyimba olutambudde oba olutuze. Okitegera so ndowooza Chumi teyakirowoozaako nti kijja kubeera bwe kityo naye kakati kyalina okumanya nti mayira nabagamba nti mu ndongo muno sookubeeramu ebbanga ddene nenga tebakwanirizanga. Kakati nsobola okukitegeera Chumi kyayitamu mukadde kano naye era tekigaana kumutegeeza nti welcome to the music industry officially. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti ajja kulabuka nnyo. Nakugamba nti kolabo zino olumu zitumbula ate olumu zisera. Abayimbi mwewale nnyo kukola kolabo ku nnyimba ezibeera zikutteyo. Ezo nnyimba ezibeera zikutteyo buli wokola kolabo oba olina omuzimu gw'ozuukusa ate waliwo omuzimu gw'obeera otuga oziika. Era kuweko kolabo ezimu ezizenga zikola wadde ng'ezimu zize zitta abantu musically. Waliwo kolabo bagita Kiboko Fire. Ine Mboko Fire. Kalifaganaga featuring yasitula nnyo. Jose Chameleone. Eyo kolabo ndoza mu kolabo zonna ziba kyasinza okukola mu Uganda. Ye kyakumya emizimu ebiri nga gyonna gitambula. Era tekitera kubaawo. N'atera at the end of the day twamaliriza ogwa Kalifa baguziise musically. Batya.
ali kalifa oludde oluyimba lwali lukoze nga lutambudde ekyali kimuyisa kamiliyoni baddemu balukole kolabo kyali ki okitegeera kati waliwo kolabo endala eyakola nereeta era ono gwe yaleeta kwali kwerwanako nnyo mukama n'amusaasira waliwo kolabo bagiyita kyoyina omumanya yali Crystal Panda ne Shiba eyo kolabo nayo yakola naye tati waliyo gye bayita twende tupaate eya Kenzo ne Pia Pound niyo gikola olimba engeri lwali tutambuddemu twende tupaate walimu oli omusajja w'embaale oli MC Africa naye Kenzo olaba yalutulamu n'asala Pia Pound omutwe n'aguteeka wali n'oluyimba n'alutuga n'okutuusa olunaku olwaleero tosobola kuzannya kolabo n'oligino yenyini tokyasobola kugizannya eya twende tupaate naye ng'ate wali before nga tebanakola kolabo wali okuba twende tupaate nga buli wamu twende tupaate okitegeera kakati Kenzo ekyamuleeta okukola twende tupaate remix kyali ki kwagala kusalako Pia Pound mutwe mu industry ey'okuyimba abayimbi bano abakulu oba ababadde mu industry eno abakimekinze bano abaana abato bameruka najja n'oluyimba koloneka peke aze n'oluyimba lwe ekigendererwa kyabo okukola remix babagala kubasuula babagala kubatta sina kubasuula kubatta musical kutta si kukutumbula kyobola nzi waliwo abayimbi abamu batakkiriza mu collabos ezo mbawagira mbawagira kolabo kuba kutta busi abayimbi tebaagaliza omuyimbi awulira bubi nnyo okuwulya nga buli waayita ye abaddewo emyaka 10 ng'awulya ennyimba ze tezikuba kyokka gwayimbye weeks 2 gwavuga kimukola bubi nnyo ayinza n'okwegenda mu bbanka n'asingayo n'atwala ennyumba ye n'agimogeginga mu bbanka ne bamuwa ssente n'ajja n'akulwanyisa akutte ekyo kyekitaasiza okuluma abayimbi era omuyimbi yenna gwolaba nga alayidingira ku luyimba olutambudde aba ayagala kutta oyo lwakwanti ebiseera ebisinga bano abayimbi abato tebakitegeera ababa tebakitegeera balabanga kakati ampadde ku maanyi naye nga mazima matuufu gwabeera alina amaanyi ne kati kiba kizibu nnyo okunnyonnyola nti mu kaseera kano engeri gye bakwasaganyizaamu 10 ye teyakirowoozezaako nti mu tayimu eyo 10 ye yalina amaanyi ye yalowooza Spice ate agenda kumwongerako kinene nnyo so nga ate musical Spice abadde asitwagolinga sitegede okusitwagolinga kwa buli omu ne Drake basitwagolinga Chris Brown asitwagolinga abazungu basitwagolinga waliwo ekyeyawo ekijja noba nga oli muyimbi olina talent etya ekyeya ne kikuyitamu nga toyina hiti toyina tokability toyina ki nga ne wiki egwako ng'oli mu nnyumba yo teryakubuukinze ekyo abayimbi tebakyagala ate abantu balina okukitegeera nti ebizimba omuyimbi bingi si music yekka ne zino social buzz zino ziraba social buzz zino ziraba nazo ziyambako nnyo mu kuzimba omuyimbi okitegeera so omuyimbi tebamuzimbira ku kuyimba kwokka kuba kakati ate waliwo era n'ekintu abantu kye balina okukitegeera omuyimbi yenna simanyi bakiri wano mu Uganda nenze ekikozeeko research amala omuyimbi yenna kasaakola concert mu Uganda wano aba agudde aba agenze kasaakola concert nga celebratinga kalugeze bino batugamba simanyi Spice Diana 10 years of Spice Diana simanyi 10 years simanyi 20 years of oba Kenzo oba Kabako oba biki oba ogenze eyo yesalira y'okugwa kw'omuyimbi kale zajja kuwa example y'abayimbi abamu okuba oyava mu concert owulya music we bamuzannyawa era yayimbirawa Tom D oyo mukwano gwange tayinza kunyiiga okuva oyava mu concert ayimbirawa Tom D yagikola wano bagita Forest Park bagitani Forest Resort yerweza mu omuzabibu concert okuva ku olwo yannyuka endongo Tom D acidic vocal okuva wana bitu bitagala tabukako acidic vocal okuva oyava mu ndi musoga concert yasibula kujja kuba kulwana nnyo okuddamu asambe ng'omusajja addamu abeere ku maapu okitegeera Johnny Black okuva weyava ku Ayabasi concert aliwa ayabasi yene gye twalina ku Freedom City kati emyaka gyebulunguludde ndowooza gigenda nga 8 tayina wadde walabikira yadde
so ebivulu bino bizibu nnyo biyimirizamu muyimbi bingi watudda ku nsonga ya 10 my sister welcome to the music industry bino tewabisuubira niwe bito birina okubeera kati oli ku profile making bino byonna olina okubiyitamu era tonyiiga tokolima kati olina kuyimirira ng'omusajja omukazi oddemu ozimba ekintu kyo kikole ki ye musajja omukazi just nkireese ku side zombi you never know ayiddemu apike ne kati manya kati ate mulekerawo abayimbi oboze nti oze mu music industry eno mubeere serious mwejeeko abantu abamu manya abantu bajja mu industry eno nga balina be beegomba okitegeera kati buli wojja mu industry eno ng'ozze weegomba shiba n'otandika okuyimba ng'ozze weegomba shiba will never oze oli serebu shiba tasobola kurespectinga etsebo kubanga bakulabanga muwagizi we tinekyanakkolako kyonna ajja kulaba ng'akuyamba kubanga gwe okuza owulirizaani shiba oba omuyimbi yenna kati 10 abadde fan wa Spice Diana ebbanga lyonna nga n'okugamba nga ne kuvuma abantu cyber wars ezo 10 alwana nnyo okulaba nga tayagala kintu kyonna omuntu yenna ayogera ku Spice kintu kibi kakati Spice yeye tasobola ku respecting ono mwana kubanga tamulabanga muyimbi mwewale nyaba amulabanga omuwagizi bino abayimbi babajoga nakuwaliza emitwalo 2 ku simu nagamba jangu ewaka nakutuma genda wali mu firiji njirayo watermelon jangu tulye ne mugenda nansa nayo nde muli ensania z'embizi n'omuyimbi wokera ku macha n'otandika okuyimba yabajja kulabanga ye yakwinspire linze era tajja ku respecting kati 10 kyayitamu leero yalwana alagira ddala nti ali serebu nate kugwalwanira tamulabanga serebu amulabanga bino ebiryawo omanyi bino wali ogezeko mu maka g'abayimbi agasinga obungi babeeramu n'abaana bebatumaatuma njoleze empale yange okitegeere biwe bityo kati shiba kati I mean oyo omwana 10 ewa Spice Diana si muyimbi era 10 yalwana nnyo okumutegeeza nti nze ndi wa kabi eyewa Spice Diana tebikola kati era ekyakozesa kolaba eyo kwagala kusuula ono mwana 10 era nali wano nkugamba eno kolabo bagikoze naye teri mugundi nnungi kubanga isoko lwe balubadde lutambudde n'ekirala era ne mbagamba abantu nti kati Spice ayagadde kulaidingirako funa tokability eno ate era nabagamba nti kino kigenda kuba kya wiiki 2 oba 3 wenakola prediction era we kyali ndi Spice yali yetaaga tokability eno alaidingire kabeko watuuka then afulumye oluyimba tiwalula byoluyimba lyafulumiza kagobako nalulabye kyeyayagala era mukaseera kano talina dde ekimu kyeyeekwasa kyayagala ku 10 kati 10 yene wanaasambagala takyalina mutwe wedde omutwe bagusazeeko kati kyalina okukola mukadde kano akitegeere nti abayimbi bayuza ate don't accuse anyone nti oba yakuliddemu olukwe oba yakoze eki endongo bweto bwetambula abamu gweno olina ne platform nti osobola okuvayo n'oyogera n'abamu teboogera kalya ne bagibbika we batyo ffe tulina abaana bangi nnyo makindye muno nga babadde bayimbi nga bayimba bulungi ne babakola ebintu ebityo ng'ebyaba 10 okitegeera abaana abo bakyayiwenjayi baali bazze ekyayiwenjayi by the way abaana bangi baali bazze Young Voice abo baali bazze baani noni baali bazze n'ebintu by'okwekukutuliza ku bayimbi oti buli kaseera bakulaba ne Saha bakulaba ne Cindy bakulaba ne Shiba bakulaba ne Spice omuyimbi yatuukisera ng'akukozesa bukozesa kuyisaawo bibye kakati saagala abantu bagambe nti Spice alina omutima omubi Spice abadde mu ndongo eno okuva mu mwaka gwa 2015 yatandikira eri mu Makalosi Mulondo mu Twinkle Steyo najja bwatyo ba Dr. Fizo bamuyambyeko Lodge agenda okumukwata mu 2017 nga mazero ojo kwawukana ne bana bagayi ba Capital Music bani aba Opafambo ne Opafambo okukwata Spice by then yali awo talina manager ntuufu ene wa emataliyo ematanso kubeera busy mu bitebe bya government nga takyalina budde mu managing ki bayimbi kati Spice bamusanga ali awo talina muntu amuyambako musically era kyenino bagamba kiri ekintu kimu endongo eno nzibu ekiyimirizaawo endongo bintu bingi 10 tolina gwokola ki wafunye n'omukisa nti Spice Diana ayina kiyakuwaddeyo abamu tebabawa oba yakuwaddeyo emipiira oba emipiira yagiri emekena neguba omupiira gwa mitwalo 5 wafunyemu
okitegeera kubanga kyekyo kyewali osaana kyewayagala abayimbi mulekera okuyingira mu ndagaano zino zi gentleman agreement simanyi kakati jangu tukole ka kolabo nga teminayo muwandiise kati wani we tulaga tugenda mu corporate system ebyaddala sente ezaddala zijja omuntu ena woba osobera okolaboratinga n'omuyimbi mutuule mumanye tamuzi nti we luyimba lwe tuba tulukoze ani asponsoringa audio oba video then upload ziri zitya ani ateka ku Spotify ani ateka ku YouTube ani ana rights eza online ani ana rights ezo nenze kati okitegere kati kyekitawanya bano kwameza amatufu gali nti oluyimba Spice badeta nalukola mu sente ezaddala kubanga abayimbi so bati bakola sente nze kwanti lubadde mu views emitwalo ngana mu 5 lugenda mu 5 sena chini lubadde luhitinze 50 like 500k views lubadde ligenze mitwalo 5 neta kitegeza nti omuyimbi aba yalukozeemu fa abantu bamanye ebintu bya uploads bino oze okumayanga taluwezezaamu na $200 wa $10 nga terukoze eki nga teruweze so ate YouTube esasula monthly bulina kuzomezi nga 22 okitegeera kati olina okukimanya nti oluyimba luno okuva mwalukola omwezi guyiseewo ye kale wadde oguba nga guyiseewo Spice bye yakkolera bwe tuba lugenze mu views tukalituletinga views tukijja mu kiryeri okulaba nga kyeyakuwa kyenkanakana naye kyajjeemu kuba kati wano wetwogerera kati tubala close kubanga oluyimba luvuddeyo naye byonna byonna tetwandituuseeyo Spice ayambyeko ko 10 lwakuba nti ye 10 abadde n'obutamanya kyetumunenyeza naye ino okukitegeera nti mu project endala yonna nga nona bakolaboratinga na muyimbi mubeeko bye mukanyako otherwise ojja tuuka wano tuyinza okiraba nti kati oyinza okubola busemangu nti obadde oyina abantu abakuwa ku magezi ago naye kimenya nnyo abantu nga weezudde nga oluyimba lwa 10 mu myaka 10 lukoze billion namba ku gundi ku streams nenga 10 tamanyi na streams omuntu afunamu atya zikola zitya so kati bino byonna mu byetegekera abayimbi kubanga amazima tufu wano we tulaga tugenda ku digital world in fact kwe tuli tulwana na corporate omuyimbi afunya atya mu kuyiya kwe kati bino byonna byandibale tebibeerawo singa Spice singa 10 teyali muwagizi wa Spice singa bamanya nti kakati kolabo kubanga singa bakitegera nti kati kolabo fera tuli ba star tuli onyingira otya nfunamu ntya upload zigenda kuba zitya okuyimba tuyimba tutya kati awo twandibadde tujjawo biri eri 10 byagamba nti bagendanga ne ku show nga 10 bamututenga Queen dancer kubanga ye Spice akyakikiririzaamu nti golayidingidde ku maanyi ge oli muwagizi we oli fan era wakutwale mubende nga Queen dancer tomunenya kubanga yalinga akyakutunda obutunzi lwakuba nti gwe weera abantu oli w'amaanyi naye ndongo si bwetu bwetambula so mwanyi naze 10 kyolina okukola mu project y'endala omuntu yenna akusaba kolabo mulina okutuula wansi bino ebya gentleman agreement mbusimanyi tukole twateesa ebyo twateesa mu business tebiriyo okuyimba business okuyimba business otherwise ejina emiranga mingi tukyagiwulira kubanga bana abayimbi kati ngabo ba 10 ababadde abawagizi b'abayimbi akera kumacha nakubira Spice Diana essimu nga akazigo kamulemeredde era kati babakulu kuba Spice ye akyaliwo okitegeera industry agifunyemu kati 10 bire byokubeera nti sina muza kikomando n'okubira Spice tasobola ku respectinga biba biweddewo tasobola ku respectinga kubanga abakulabira ddala nga yungwe atasobola kwerabirira kati omuntu atasobola kwerabirira nga buli kimu badde okifuna ku star muna Spice mbade bampe yebiri ne omukola bajja kulaba nga yakuyambi nenga amaze mutufu tuba tugenze mu science wa bino byonna 10 ayambye Spice mukaseera kano nenze namanya nti eno kolabo yakulayidingirako just kufuna tokability oli amalato oluyimba basita we bati we bakola iye yagala kulinyira ku mutu ku kifuba kya 10 kasaya tuka ku mutwe bwate na amagulu n'atema awo aba kusiranyiza okujja konga 10 alwanye nnyo n'aleeta oluyimba n'addamu n'aleeta olulala ate kati oba ogenze mu kuvuganya okwaddala kitegeza ne wa Spice oba tokyadda nesimu yo bato kyagiina tomukubira kati kitegeza mugenze mu ndonge yaddala ya sente ne kati bano bali mu bintu bya kwekwata mu mbugo just
bali mu kwetigaatiga bakyetigaatiga mukko ono akyali mukweti ono Chumi akyali mu kwetigaatiga mukko kati sula mu bufunze mu kaseera kano Chumi wakoledde oluyimba ne Spice Diana Spice Diana badde takyalina maanyi kyekiri kyenkugambye amaanyi gabula naye okubulwa amaanyi tekitegeeza nti toli muyimbi wa kabi teri muyimbi mu nsi yonna n'onoonyereza teri muyimbi gwe bali boogeddeko kuva Monday paka Friday kuva January paka December taliyo ne tekikuggyako nti oli muyimbi waliwo ekyeyawo kijja ne kikuyitamu ng'omuyimbi tolina luyimba tolina tokabilite tolina kyonna kikwogerwako ne tekijjawo kiri nti oli star era oludde mu ndongo muno kati ye Spice yali ayagala mukadde kano masannyalaze yagafuna era tokabilite weeri era ebaddewo era yagifuna gw'okutega obbanga bamwogerako ye yakibaza nga kya week says ono omwana kyataamanya yamanya nti kati kandayi mala okulayidingira ku kiyimba ky'omwana ono kuba ne vidiyo nagiraba nga tesalawo eringa ya ssimu gye baakola ne manya nti no wano kati waliwo okulya n'okkomba essowaani this is not Spice Diana ono si Spice Diana video zakola size zino bano bali mu kantu just yayagala kumulinnyirako waŋŋamba ndi namba 3 kyobola vidiyo eno eya kagobako yanjawulo nnyo print w'amaanyi nnyo okusinga kuki kuw'okutega obba okitegeera kino gyesi bakikozesanga kisiimuula nakyala alinnyeko Queen of England yatuke ku topu ate oluyimba asigale nga ali waggulu era Spice ali waggulu tekigenda kumukakkanya okitegeera kati Chumi kyataamanya nti ye bamukozesanga kondomu wangi bamukozesanga kondomu ge mazima kati alina okulwa n'ennyagambe okay akati oya ntegedde amanyi agamba I can confirm alina okukitegeera kati era akonfirm waliwo oli omuvubuka atera okugamba confirm kati akonfaminge nti endongo bweto bweba abantu babakozesa bulijjo nti bano abaana ne banamulwanirako entalo used as a what bamukozesanga ki bamukozesanga condom already yaggwa kati alina now is a used condom she's a used condom alina okulwana nnyo akitegeere nti Spice si muganda we awo ba Spice ebbanga lye bamaze mu ndongo muno nze nakubulirako Spice olugende nge yatandikamu okuyimba mama we yasooka okumumanaginga n'amukwasagaanyizaako awo mpola mpola then Spice we yateerera nga amaze okusoma oba yali senior 6 then nga tandika kugenda ku university natandika okuba nga ate yekwasaganyiza awo nga twali mu 2015 tuyingira 2016 era nzijukira nakolako Spice Diana interview naye twali ku ssuubi awo interview ndoza era yasooka nga azze n'oluli oluyimba lwe bayita oluyimba lwa Spice olwo lwamutunda ennyo baluyitaani oh my god not Siriregula wa juzi wano luli oluyimba lyetwogera ku lwa 2016 breakthrough ya Spice girl oyo Spice baby onsaanula baluyita onsaanula so Fizzo yalukola wano waggulu Fizzo yali wane Makindye yali kusala malodi wano opposite Makindye secondary ng'oyambukirawo by then bali mu studio babeeramu ne Dr. Fizzo no bamuyita Joseph Pro so Joseph Pro ng'ayambako Dr. Fizzo we batyo ne bakola oluyimba olwo so oyo omwana ebbanga lyamadde mu industry asaana ebimuli bye Spice Diana era kati bano abaana abamubeerako ku TikTok alina omutima omubi biki mwe temumanyi Spice Diana ate temuli mutegeera endongo bwetyo bwetambula mwe temusobola kubeera ku stage ya Spice Diana ye Spice Diana amanyi bakompetita be era mwogera ku TikTok mujja kwogera niye tasobola kubaddamu era kaye kye yakoze ate kyasinze kuluma mmwe kyandibadde kiruma ye wamma mugamba nti Spice yafunye mu luyimba yandibadde talusangulayo video yandibadde tagijja yegwa kutegwa bayoyo kati eyo video giraba eyo nfu ya simu eyo ya simu eyo si ya print eya Spice eyo ya kidiba eyo ya simu just kola mu bukozi lozolaba n'amazzi machafu just kola mu bukozi kulaidingirako amazzi bandi gakoledde ki kati gwegendo nonya video ya kagoba ko olabe print ndoli yayagala just kukozesa kukirinnyirako bulinyizibwa ati kikondomu amalajjemu akireke n'obukyafu bwakyo yama apyante kati abayimbi we bati we bakola ono omwana teyabitegeera nti abayimbi bakozesa kati bamukozeseza kitegeere kati omulala yino omuyimbi ali mu inbox ye amusaba
bayo oluyimba olupya lwalina simanyi omwoyo oba omwoyo olwa 10 omwoyo gw'obulunaki omwoyo oba gunnondola kati laba pulinti eyo osobola gigeraageranya ne gundi tugenda gibatera abantu bagira ne gw'okutegobba you cannot. This song is so beautiful okusinziira ku kifaananyi kitegeeza nti bali bakola mu bukozi kantu era Spice yakola nansobi oluyimba olwo uploadinga ku YouTube olwa 10 gw'okutegobba lwali mu quality enfu lwali lusana kusigala eno ku TikTok nga balukola mu bukozi challenge ekola mu bukozi challenge awo kuzanyirizaamu yeso kanti tudwe yazizzaako lwakagobako luli print luli mu 4K luno olwa 10 luli mu 720 luno olwakagobako luli mu 4K eri 4K okitegeera luno olwa gw'okutegobba remix 720 okitegeera kati ono ye kagobako yes so kulabe print eyo girabe look at the labe ekifaananyi look at the beautiful eyes look at the lips so beautiful wow oh my god kati nonya ne kagoba nonya ne gundi gw'okutegobba olabe amazzi amacaafu ekidiba olaba abali waawo oba bali banaabye kati tugenda njagala bali mu control room baziteeke mu split okitegeera tulabe sula kyayogerako enyimba zino ebbiri laba omwana laba ekifaananyi laba amannyo laba emimwa so beautiful laba ekifaananyi 4K print kati noonya ne gw'okutegobba olabe ebisagazi ebiri awo kati kazibeere mu split yawo laba ekifaananyi kya Spice laba print kati noonya ne gw'okutegobba guyo gw'okutegobba wuli side eri tuzaawuddemu awo laba gw'okutegobba laba abaana bamenyeka omugongo bali mu kunywa sigala naaba ebyo biri mu kagobako temulimu laba kifaananyi kya Spice kagobako laba ekyo kibayita omuyimbi eri kati kondo munkozese eriwa ene yagwa okutegobba kondo munkozese kyovula nti eri print 4K eno 720 yakukozesezza yamaze era tosana namwogerako wantu wonna kitegeere nti abayibi bayuza bakozesa bwekityo bwe kirina okubeera era sagala muntu anenya Spice yadde sitawaati walina okubeera kozesa abantu weyongere mu kaseera ko bakozesa abantu oli yagambye nti nze njagadde abakyala ne muntaana bamutereyo munteremu omukazi kati kibayita okukozesa abantu nze njala okubagamba mukozesa abantu wemma mulina ekigendererwa ekyokweyongera linnya ku muntu ku mutwe go higher step on people bano baleke bafe do whatever it takes okusigala ng'oli waggulu kusigala ng'oli top oba kyetaagisa kikasoota tta muntu ebisigadde byonna bikole kakati 10 naawe kimanye nti abayimbi bakozesa naye bakogwokozesa nawe bw'otuuka ekiseera ng'otuusiza okuba mukozese ogende ku top teri agenda kujjayo kati Spice teri ayinza mujja ku top she has been here for over 10 years teri kati ne 10 wa weeks ebbiri naye anoonye kimbuyege ye afuneyo ko kimbuyege gwakozesa akapeke nedda muleke musajja wange afuneyo naye gwakozesa naye awalampe ku ntiko waggulu amanyi ndi star kati tukwaniriza ku music industry emidongo bweto bwetambula manyi bino ebintu ababitandika baali basajja ba bebekulu ba kamiliyoni ba BBC bebekulu Bobby Wine kamiliyoni bebatandika ebintu ebyokukozesa abantu batandika ebintu bino ebya buzz kati akimanye mukozese musuula wo dduka nawe noonya gwokozesa mukozese kimulume dduka naye anoonye gwakozesa enensi kati yakukozesa muntu bofuna gwokozesa mukozese musuulewo noonya omulala mukozese musuulewo genda ng'okozesa abantu paka onootuuka ku ntikko waggulu paka kubawuliza bubi nabo banoonye be bakozesa kati nabo banoonye be bakozesa nga bakka wansi gwe bakuba okozesa ng'olinnya nze Spice sikimunenyeza sita bw'atyo yakikozesa n'akiwalampirako paka ku mutwe n'akitema engwala ne kigwa kati n'afulumya oluyimba olugenda okuzanja ku TV kagobako kati yazanya ku TV ono gw'okutegobba yakoma ku TikTok era bamuzanya ku TV baali bakola nsobi sula nina ebigambo waliwo abadde ku TikTok nga boogera ne bagamba nti Spice oluyimba yalukolamu sente zakoze mu luyimba akwateko aweeko anko 10 oluyimba lukoze sente waliwo tetugana kufuna opinion z'abantu tuba twagala tuzifune
nabo tulabe ki kye boogera tuleme kulowoozesa abantu nti twefaako ffekka. Mbadde nsaba abali mu control room waliwo ebigambo bya mwana muwala wa Haji Luwiright alina ebigambo byayogedde awo n'agamba nti mu bitunoonyezaawo mutulabe nga tubifuna. Luwiright alina obugambo bwakozesezaawo buli so mositive n'agamba nti akasente kemwakola uyo gwe badde batuwa katusooke tulabe babana babateerezeza bagenda kuba nga bamutuwa. Okay, akyakayono wano si oyo aliwa naye ayogedde ku bigambo ebimu. Katusooke tulabe wano kale ekisookera ddala byonna Luwiright byayogedde mbiwe ekitiibwa. That is honest opinion. Muludiriitinze sente oluyimba lwe lubadde zimaze okukola lubadde mu $500,000 nga lugenda mu mitwalo 6 oba bagamba 6 oba 9 mukutte oluyimba muludiriitinze sente oluyimba lwe lubadde zimaze okukola lubadde mu $500,000 nga lugenda mu mitwalo 6 oba bagamba 6 oba 9 I don't know ezo sente zoogera mu Luganda 600 views. Mukwate sente oluyimba lwe lubadde lukoze mubaleebale mu 600 views muvaamu sente mmeka muzikwate muzibale muziwe MC 10 period. Sente muzijjeeyo oluyimba lwe zimaze okukola buli kimu kivuddeyo ate essaawa zino mutulaga nti munyiize nnyo mugjeeyo n'oluyimba. Spicy Dano osobola okusasula MC 10 byabadde nga kolera ku ntalo bashiba gadgets bashibaholics badde barana MC 10 azituddengamu bwogwa ku media kuno n'azirana. Kyemuŋŋamba nti musobola obbulwa milioni 6 nga mukwata ne mugenda ne mukola charity ku bantu be mutamanya omuntu atatulangako mu challenge yo ng'okimanyi bulungi omuntu atulangako mu challenge yo n'ogenda n'ogula emiceere n'ogenda n'ogula obuwunga n'otandika okugaba okulaga nti olina omutima omulungi. Okay, Sula oyo bamuyita Luwiright gambye ndowooza omuwulidde era ekirowoozo kye nkiwanya ekitiibwa. Tuwa buli omuntu wadde okuwa endowooza naye njagala kumugamba omukyalo oyo nti YouTube tesasula bwetyo. Soko amanye nti sente zino bazicalculatinga batya era bazifuna batya otherwise ate ejja kuba debate nene kuba ate ffe tumanyiko ekitono nga ffe tuli ba YouTuber ate tumanya YouTube engeri gyesasulamu naye ate kati tetujja kutambulira awo kubanga tewaliwo ndagaano yonna gye bakkaanyako nti sente ze tunaakola ku YouTube nja kuzikuwa. Okay? Nze ndowooza nti nno era ekyo kiddayo ku bunafu bw'omuyimbi kubanga ye teyeebalanga star ng'atandika ebintu bino. Kale bino byonna tujja kubyogerera abantu bajja kuwolerezaako but at the end of the day bajja kuwolereza mu bukyamu. Kubanga ate era bajja kusudiya batuuke n'okuteekamu ekirowoozo ekiyingizaamu ab'amateeka because oyingizamu amateeka ajja kuchallenginga mu ngeri nnyingi ate oli gw'olowooza nti gw'owaabira ali naye wanaza backfire muyinza okugenda mu cost oba oliawo ze mwandyeteeyagalidde mu mbeera bwetyo. So Luwiright YouTube tekola bwetyo nti kuliko views nnyingi sente mu collectinza manya abaana abayimbi abato babawabya nti video kasekola views mitwalo 10 ezo kati milioni 10 kasekola views mitwalo 5 ezo kati milioni 5 okitegera naffe wano babagamba nga tubakozeko interview nde interview gyakozeko laba egenda kumukolera sente obuwumbi n'obuwumbi yakozeemu sente kati ekyo si bwekito bwe kiri era kijja kutuzaayo ku bunafu bw'omukyalo oyo nti yagende wa Spice Diana ezo entalo ze mugamba nti abadde nga azirwana sooka omanye bateesanga batya okulwana entalo. Waliwo abayimbi waliwo kati sagala kwogera ku 10 ng'omuyimbi waliwo abawagizi b'abayimbi abakubira abayimbi nti waliwo naakuvuma nange muddemu nti ate mukole byammwe omuyimbi wagambanga message bwetu nti mukole byammwe abatakuwadde go ahead on behalf nti munvumire mu magezi naye ate ekyo tosobola kyogera mu kooti oba wantu wonna nti divorce yaŋŋambye nkuvume yagambye eyo byammwe mwe mumanyi tebinkwatako naye mumagezi wali mu magezi fe abategeera sign of your language abakugambye muddemu muwoke mujjonkere naye eyo tetujja kutuukayo sooka omanye entalo zino ze balwananga zaali ziva ku ki
waliwo entalo nga ziri beneficial mu industry muno ngera bano abaana abazirwana kikolera muyimbi tekikolera gwe 10 okitegeera era nga gwera still tujja kuzaayo wali eri nti oli used condom 10 kyonna kyoleeta kyongera okukakasa kiri eri nti oli condom nkozese because omuntu ajja kubuuza ntalo ki spice yali abaddeko mu lutalo lwonna ne bashibaholics era lutalo ki kubanga abantu entalo bamanyi ndala ffe tubadde kuno ku internet nga tuli mwezo cyber wars ezo naye nga kati abantu balina okukimanya nti omuntu yenna gwolwanirako entalo mulina okubako kyemukkanyizaako muve ku bino ebyokubira omuyimbi nti wano bakuyisaamu eggaali mbaanukule naga ne musekasekaawo nolowooza gambye baanukule novuma naye ngaolowooza ovuma omuntu on behalf of y'omuyimbi olwokuba gwe oli muwagizi kati mutandika ebintu ebiri serious business ebyaddala abantu balwana cyber wars nga cheeke yalumye dda okitegeera mulekera kubanga nze njagala okubategeeza abayimbi tebasiima omuyimbi talina mukwano omuyimbi talina munne omuyimbi talina mukwano gwo omuyimbi talina muganda we kati kyonna kyolowoozaako kyokkola mu public ng'odifendinga omuyimbi ng'olowooza nti oyo muyimbi gw'okubira ekikopo akwagala nnyo kimanye nti omuyimbi si munno takulinako era tayagala kukumanya era noofa tajja kukuziika tali kubaako kati byonna byokola bikole nga gwe omuwagizi nti oyagala muntu batokyatakinga ku ye era tosobola gikubanga defense nakulwanira entalo zino yakutumako olina kyosobola okuteekawo nti twatula wano ku papas oba ku studio za divorce ne tukola endagaano nti ngenda muddamu naye on costs okitegeera waliwo abayimbi bagulya walagi makindi muno walagi wa 7 n'atamiira n'atandika okuvuma omuntu kubanga akimanyi bulungi nnyo nti ono takolagana na muyimbi ono ye ne yekulyetingira olutalo lwe n'alowooza nti alwanirako Spice Diana ebintu byonna bijja kuvaayo at the end of the day tumaliza tugamba olinako wawandiika wonna nga mugenda okukola beeno nti nedda mwagikola ku mutendera ki muntu ki nga ye 10 wagamba nti n'oluyimba balukola nga simanyi ekyo wali okirabyewa kitegeeza naye yayingira mu kintu kyatamanyi kyatategeera bino ebintu bya intellectual property bizibu nnyo kati okitegeera kubanga this is your property omuntu ayingira ata mu luyimba lwo n'agenda mu studio n'alukola remix n'ateekamu ebigambo bye nga gwe original composer you know nothing toyina kyomanyi kukuyiyo okukwo kitegeeza nti newe yanzadde ku copyright ku YouTube obadde so do striking ne luvaayo niwe oba waluleka kati yalwe jiddeyo nga tosasena mukuba strike kitegeeze okyali mawaya muzine ensonga okyali mafeni toyina kyomanyi oli makedo not even makedo oli kipopo teacher kipopo tuteekako teacher so oli nothing oli mukebe kati yigira mu ku mistake zo next time ovumu okule because bana abaana bayimba balowooza nti ebintu by'okuyimba byakuyimbayimbamu mpamu kapera this is a serious business intellectual property kuno kuyiyaakwo goyinza okuba nga olowooza nti tokifunyeemu leero but 10 years maaso eyo abaana bo babazzukulu bo bagenda kufunamu okay bagenda kufunamu waliwo abantu abamu abateeka copyright ku nyimba z'abakafeero basudde kati zina amendments zibali mukola bakenzo zibalwana nabo emyaka gikendeere okitegeera nti wowe oluyimba lwa taata waluteekako copyright emyaka 2 emabega kati obuzaayo emyaka ejo 5 copyright eveeko otandike nawe okubeera nga owuninga obwannannyini kuyiya kwa taatawo that is intellectual property neka olowooza nti wayimbamu byakusaagamu busaazi awo n'oyo omukyala gwakusinga nti yakubba muyaaye mufere naye tajja kutwala serious kubanga ye akimanyi gwe toli muyimbi gwe oli lusikino kubanga olusikino w'abayimbi olusikino we because bulijjo omukubira nga tolina za butungulu n'akuteerako ebiri omukubira nga lenti abuze n'akuteerako etaano omugambo otya nti watandise okuyimba kati omugambo otya nti watandise okuyimba ani yakuyigiriza okuyimba wayimbye otya nga ye tamanyi sikiriza abasijja sigala nga takuwadde kitiibwa byebyo okay ku celebrity track extra UG ku Rock FM boto tambudo nako olwaleero atulaba olowooza kye kirina okukolebwa
sula flexible Nji? Abantu bano njagala basibule bane ebizigo wabivaamu sabivaamu tulina ebizigo ebirungi bannaffe abatulaba okuva ku Flex Organic Products tulina ebizigo byaffe tebyerusa omuntu osigala ku nakyokalayo naye nga olabika bulungi tulina enamba zaffe 2 tukola dot delivery ebizigo tubikutuusako wonna wooli wabula tetubikusiiga weekend awo nafunye client nga ngamba sula njagala kunsiiga kizigo nkuwe mbeka ne mugamba mukwano omutwale ebizigo agala mutwale ebizigo ate mbimusiige ne mugamba nedda ffe tukoma ku kyakuguza bizigo tetukusiiga enamba zaffe ziri 2 esooka ya Airtel 0706 599 507 eyokubiri 0772 322 sigala ku nakyokalayo naye ng'onyirira. Okay, abate otambula badde batuwuliriza obadde owuliriza gye bayise batya olunaku olwaleero ku Rock FM ne ku Celebrity Track tubadde tuli mu kuweza program gye bayite batya Rock FM. Rock FM. This is the evening buzz. The evening buzz live on Rock FM. Get ready. And guess what? This is your number 1 online radio. Rock FM. Rock FM. Rock FM. Uganda's leading online radio. Rock FM. Home of great hits. Ensonga bwese bwezitambudde nange kanibasibulire wano okutuusa olunaku olulala mbeere bulungi dage Nabagamba kintu kimu wese wenkudde bwe Pampita ango, demi come to me the most div anko. Nakoweda dondada.